Nze Agnes Nalukwago okutuusaako alipoota y'embeera y'obudde. Enkuba ekyagendera ddala amaaso n'okutonya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu era nga ziweredde essaawa 3 ez'okumakya. Tororo ebadde ne millimeters 6.3, Kotido millimeters 2.3, wabula Tekitugumu millimeter 1.4. Kino kiviiridde ku mukubo gw'enkuba okuba nga gukyasaasaanidde mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi, ekivaako enkuba gye tufuna mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Olunaku olw'enkya ku makya tusuubira enkuba okutonya mu bitundu ebyo ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubaale, ssaako n'ebyo ebimu mu bugwanjuba olwewasigadde akasana kajja kwaka nga mwetobesemu n'ebire. Ate mu biseera eby'olweggulo tusuubira enkuba okutonya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi, ng'oggyeko ebitundu ebyo ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubaale tusuubira akasana okwaka nga mwetobesemu n'ebire. Nga n'ebbugumu eri waggulu tusuubira okutuukira ddala ku degrees 28 mu bukiikakkono, wabula ate Kampala degrees 27, olwo mu nsozi ez'e Kabale degrees 26. Bwe tugendako ebweru w'eggwanga lyaffe, ekibuga nga Doha tukisuubira okuba n'enkuba nga n'ebbugumu lijja tuukira ddala ku degrees 27, wabula ate Juba ne Mumbai tusuubira akasana okwemula, olwo mu Cairo tusuubira ekiddedde n'ebbugumu lijja tuukira ddala ku degrees 19. Ebyo tusobodde okufunirayo okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde. Kwagaliza wiikendi ennungi. Nze Agnes Nalukwago, sula bulungi, weeraba.